naye twebaza Mukama mpise maaza ng'ensi eremye nsobeddwa yannonda. Balina ebigambo byagamba nti balonda omuntu kasasiro. Nze yansanga kasasiro nga nkuŋŋaanya kasasiro mwokya ng'ensi ennemeredde nsobedde bangobye mu nnyumba. Abaagalwa balungi, Mukama Katonda kansuubira bakuumye bulungi. Waliwo kensaba mukkirize empiseewo nga we tunaalwawo kayinza otuleetera obuzibu mu maaso awo. Waliwo omuntu akozesa kontenti waffe mu bukyamu. Bangi abakozesa kontenti waffe ono bamuteeka ku social media platforms ez'enjawulo. We've never come out to complain. But ono is a fellow YouTuber. Akola kontenti owaffe nga we tukoze video n'agijayo yonna n'agiteeka okukwe nga ta editinzeemu wadde eddoboozi lyange alirekamu, watermarks zonna buli kimu akirekamu nga bwe kiri n'ateeka okukwe. Mukwano nyabo oba ssebo, before we take action ntukusaba lekeraawo kikomye because ogenda kuleetera channel yaffe obuzibu. Abamanyi amateeka ga YouTube mugamanyi. YouTube abayinza okulowooza it's either nze abba content woli oba oli yabba content wange, one of the two. Kati watifu ne balowooza nti nze akozesa content wo because kyakola kye kino. Wemba nakateekayo video in 1 hour, ajja kugijjayo agiteeka okukwe olabe nti eyiye eri mu 1 hour n'eyange eri mu 1 hour. Temujja kumanya ani ataddeyo okusooka oba ani atute content w'omulala. Mukwano, before I take action, before I report your channel, before I expose you here, nkusaba kikome. Woba oyagala content ono jayo video, edit it, teekamu eddoboozi lyo. You will not see me coming out. Wekitegedde. Just stop that. Saagala oleetere channel yaffe buzibu. Eyo nvuddeyo, mwebala okumpuliriza. Kati mbaleetedde daddy ne mami. Daddy Buyungo ne mami Justine Mugerwa. Daddy Pastor Buyungo yavaayo n'asiima mami Justine sometime back. Ate abafo gye mujagamba ebyo bikadde. Bikadde naye abamu tebaabiraba. Abamu tebaabiraba. Kati bwe biba bikadde mukwano gwe yabiraba ato complaining aleka abalala abatabiraba babeere nga babiraba. Kati n'emu eno wiiki Tuesday wano intercession Daddy Buyungo yabaddeyo ne mami n'amusiima. Abana babiri beesiimye, oli yasiima last time, ono naye yamusiimye this time. Sigenda kwogera bingi ka already nayogedde dda. Kamba video eno mwebale. Wabula akozesa content waffe. Stay warned. Ya kitaawe yennyini. Manya abaana bafaanana abazadde. Ye musumba Buyungo ono mulabira dda nti afaanana daddy. Era mwagala nnyo nnyo nnyo. Ojja kuba obuntu obumu bwafaananya daddy niwe mba sibukugambye. Naye twebaza Katonda olw'omusajja akatonda. Yasookera mu kifo kino kiseera ne kituuka ng'alina okugenda okwongerayo omulimu gwa Katonda ng'amaze okutendekebwa naye tatuswazizza. Mukama amukozesezza nnyo 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 wamu naye n'omusumba Babra. N'omuzzukulu n'omuzzukulu banno nno bwe baazannyanga n'ettendo nga byonna bito. Musumba Rayani yakuwa enkoko? Takuwanga? Ali wali? Teweerabiranga ofuluma. Mukama yeebazibwe. Kale twebaza Katonda bannange, Katonda affe mulungi. Tetwagala kulya budde bwe kubanga twesunga Mukama kyamutisse otuleetera olunaku lwa leero. Tukwaniriza nnyo ssebo Mukama ak'omukisa.
Haleluya. Banaye haleluya nnyo. Mami neyanza nnyo okuweebwa omukisa nate mu batukuvu ba Mukama mu kuyimira mu maaso gaabwe. Neebaza Katonda ku lwa ttiimu beegayirizi yonna mu kifo kino ne ku lwa taata waffe Musumba Mugerwa. Mukama amuwa omukisa ogw'amaanyi mu kifo kino. Kubirako Yesu naye twebaza Mukama mpise maaza ng'ensi eremye nsobeddwa yannonda. Balina ebigambo byagamba nti balonda omuntu ku kasasiro. Nze yansanga ku kasasiro nga nkuŋŋaanya kasasiro mwokya ng'ensi ennemeredde nsobedde bangobye mu nnyumba siina wendaga siina wentambulira. Ndowooza yali omuto yali mutabani wange ono ka Brian kano Brian na Isaaka. Bw'otunuulira ogusajja guno we yatulondera ono muto aliko ne kanna akaddako n'akookusatu nankwata ku mukono n'atandika ne batandika okundera emutundwe. Emutundwe saagendayo nti nno newaggula eka ŋŋende ne we nnali mbeera nali sikyasobola kudyawo. Mukama n'anteerawo awaka. Bwe oba olowooza nnimba anzaala wuuno, bwe yamala okunzaala n'ankwasa omuzadde ow'omwoyo wuuli naye waali gwenjogerako. Kati tuwezezza emyaka 14 mu kifo kino, naye mu Nansana tulinamu emyaka 17. Obuweereza gye bwatandikira mu nnyumba twamalayo emyaka 3, naye ekifo kino tukyebazaako Mukama tituwezezza emyaka 14. Tuzze maama waffe abeerewo nakazadde. Mbadde ndamba abaganda bange ttiimu beegayirizi benzize bazze nabo abamu ne mbagamba munyirira, naye akabonero akalaga nti kunyirira we baakwata kuffe abasooka, nange siri wa 10 nnyirira. Mukama yazibe. Kati nenjagala amafuta ago gajje, ne bwe yandize ne yeetoololawo bwetoolozi n'ayeetoololako keeki n'atambula n'agenda. Ekyo kitumala, ekyo kikola kitya? Kubanga nze nkiinamu ekyama, ina eddoboozi eriri mu bulamu bwange yaŋŋamba mutabani ayogera mpola mpola. Nyimiridde manya ndi mu kwokya kasasiro nkuŋŋaanya n'ayimira wendi n'aŋŋamba mutabani wangi obeerawo okujja wano. Ne ŋŋamba girabika giwunye na wano bagenda kungobawo. Nensirika jjukira Mukama baali bangobaye mu nnyumba. Mukama yaŋŋamba tobuulira muntu n'omu. Ng'era Mukama yalyoka n'ankwata kubanga waaliwo omukyala baamuyitanga munna Dubai, waliwo omulala mukyala Lunalwanga, baalinga balina bizinesi ez'amaanyi, balina ssente, abagagga mu kkanisa. Kirabika Mukama yandabulirawo ng'amanyi nja batomera nti bangobye mu nnyumba mu nnyamba ey'olukumi mu nnyamba eyo zino. Naye we bangoba mu nnyumba, Mukama n'aŋŋamba ekyo ky'osomye ebbaluwa wange eggoba mu nnyumba togambako omuntu n'ogu. Kati maama agenda okujja ŋŋamba ovaawa, ng'ate bangobyeyo nsirika. Si mputtu ŋŋamba Mukama yaŋŋaanya, ate wuunange naamubuulira, ate bwe siimubuulira agenda kungobawo. N'eddoboozi eriri mu bulamu bwange yaŋŋamba mutabani ayogera mpola mpola. Nyimiridde manya ndi mu kwokya kasasiro nkuŋŋaanya n'ayimira wendi n'aŋŋamba mutabani wangi obeerawo okujja wano. Ne ŋŋamba girabika giwunye na wano bagenda kungobawo. Nensirika jjukira Mukama baali bangobaye mu nnyumba. Mukama yaŋŋamba tobuulira muntu n'omu. Ng'era Mukama yalyoka n'ankwata kubanga waaliwo omukyala baamuyitanga munna Dubai, waliwo omulala mukyala Lunalwanga, baalinga balina bizinesi ez'amaanyi, balina ssente, abagagga mu kkanisa.
kirabika Mukama yandabulirawo ng'amanyi nja batomera nti bangobye mu nnyumba mu nnyamba ey'olukumi mu nnyamba eyo zino naye we bangoba mu nnyumba Mukama n'aŋŋamba ekyo ky'osomye ebbaluwa ng'eggoba mu nnyumba togambako omuntu n'ogu. Kati maama agenda okujja ŋŋamba ovaawa ng'ate bangobyeyo nsirika si mputtu ŋŋamba Mukama yaŋŋaanye ate wuunange naamubuulira ate bwe siimubuulira agenda kungobawo. Naddamu nampita owaayo eggwayo kyakasasiro akuŋŋaanya kasasiro ovaawo okubeera wano. Ne ŋŋamba bannaaye. Nambuuza ogwokusatu ne mpulira ng'eddoboozi linsumulula muli nti mubuulire kyonna ky'oyitamu. Bwe namubuulira kyempitamu nankwata bw'ati nantunuulira bw'ati nalaba kigambo maaso kumyuka gy'ali n'atambula n'agamba kaŋŋende njogere ne ddadi. Lwe lunaku eggulu we lyayerula obulamu bwange ne banzijayo n'aŋŋamba vaayo gye baggobedde mu nnyumba leeta obuntu bwo ojje obeere wano. Ne bampaawo omuzigo bampa luumu nga nezisenguka ezijjayo obuntu bwange sizirina nga sisobola mugamba nti ompadde luumu naye nezireeta ebintu byontumye sizikola ntya. Nenzizaayo amaaso ku Katonda nensiimula luumu yange bulungi. Omukyala eyansangawo omu n'agamba bwe yajja yali anoonya musumba Sekisaka yasanga nfuumuula enfufu n'agamba kiki kino okolamu kyomu. Ne mugamba Mukama nkoledde ekyamagero wano ngenda okubeera. N'aŋŋamba osiimulamu peyitingemu ti ate ne langi yaki. N'akwata ssente n'azimpa zaakupeyitinga. Nze nayina empeyitinga yange ey'amaanyi gye mmanyi esinga ey'abalala kukubako nfuufu ebintu ne bikola bitya. Ezo ze nakwata n'ensenguka. Maama olaba ozze sikuyita lwakajanja oba balala lwe bakuyita ndimu ekyama walera obulamu bwange era nga tokomye kulera bulamu bwange ate ne mungasa nenfuuka agasa. Kyekino kye tulimu Mukama kyatutwalamu bakiyita okulya n'okuyonka n'okunywa byonna mu kifo ky'emutondwe byebirabisizza emyaka gino gye tutuuseeko y'ensonga lwaki oli wano.